kikyangu nnyo omuntu okufuna omulimo wano gw'otandisiza obukadde tugambe 10 kangeze n'ogugyamu ssente zigenda okupangisiza wantu w'emirundi ebiri w'osula ne w'okolera ogugyemu transport ogugyemu ssente zigenda okuzimbira ennyumba gy'oyagala kiyinza okuba ekizibu kubanga n'ekyo gwali gy'oli tugambe nga toli mu Uganda ekikuyamba okulaba kasente ako kwe kuba nti nga bw'okafuna okajjako ebizibu bitono ate ebizibu bijja kasente ako tolowooza nti bw'onadde Uganda otandikawo business tebagenda kuddamu zikusaba bajja sigala nga bazikusaba naye bw'onaaba ne wooli ne bw'onaaba ozzeeyo ngoga nti akayimba kange nkatuusiza ano kanzireyo ogenda kuddayo ng'ogenze kuba kyeyo kyakunoonya capital ng'osazewo nti either ogenda kukolera awo oba ogenda kukolera mu kasente akali okumpi nga kikuyambye n'okubala bizinensi z'abaliwo nti zizitowa mmeka nti ne bw'onaaba ng'ofunye siringi ze5,000 nga z'osevinze olunaku tojja kaaba kubanga pressure oyina ntono either oyina yaawo w'okolera nga wapangisaawo oba oluusi nga wateeka nawaka wennyini weewali edduuka lyo nti ne bw'onaaba olunaku okola 1,000 teguliiko mabanja mangi ng'ono agenda okubeera ku pressure y'ensonga lwaki kakati kino ekyokuddamu era kyangu kuntandike bizinensi oba nsooke kuzimba abantu bangi mwagenda okgenda ebweru olwedde nga bizinensi muzirina wano mwagala kukomawo muzongeremu ssente musobole okugyamu ezizimba ekyazibalesa wano kubanga zaali ziyingiza kitono ate ng'obuvunaanyizibwa bungi ne bw'onadda zijja kusigala oluusi nga ziyingiza kitono kubanga tolina tekinologi gw'ozongeddemu ate obuvunaanyizibwa bujja kusigala nga bungi kakati kyenva gamba nti sooka ekya bizinensi okizza ebbali sooka ogumire okukozesebwa mu bbanga ettono eryo oggyeyo ssente zo ezizimba akayumba omanye nti weekali bw'onaazimba akayumba n'omanya nti weekali kigenda kuyamba nnyo ebisigadde ng'obimaze okugamba nti ne bwe nfuna 1,000 neebaka kubanga omuntu kasita owona pressure y'obwa landlord oba omaze omuntu kasita owona pressure y'obwa landlord okukonkona oba omaze ogenda nafuna amaanyi n'obusobozi obukola byokola ng'olaba w'obiteeka nti ne bw'oba ng'ofunye 5,000 gigenda kuyamba okulaba w'osobola ogissa naye wano obeera waakafuna 5 nga landlord akonkona obeera waakafuna 5 nga kuliko eza transport kati ebyo ogenda kuba obyegobye konze mu ndowooza yange ennyango nagambye programu y'olwaliro tegenda kuba mpanvu mu ndowooza yange ennyango nti bw'oba ng'okyalina w'okolera awo we wajja ezo ssente z'olina ezikubuyanya z'otamanyi w'olina ziteeka mu kusooka ng'okyalinawo w'okolera we wazijje sooka ozeyambisa okuzimba akayumbako bw'omala okuzimba akayumbako n'omanya nti weekali kajja kuwa ekifaananyi ekituufu ku ki ekiddako bw'onaakamaliriza nga weekali olina w'oteeka otulo ne bw'onaafuna 50,000 nga gw'olina g'okomyewo nage Uganda osobola otandikawo bizinensi ya 5 wakiri okusuubula amanda onaatandikawo akaduuka kaakakadde ne kakula mpola kubanga tewalya konkona ogenda kubeera settled si kyangu nnyo omuntu omugamba nti wagenda ebweru n'okuba ekyeyo kyewajjayo bizinensi yiiyo bajja kubuuza ekibuuzo ekiddako nti yazimbawa wano omuntu akkakkanyemu si yo yatandisewo bizinensi omuntu akkakkanyemu yoyo alina waazimbye wasobola okusula nga tebamukonkona muganda wange ndowooza yange naye weefumiitirizeemu nze ŋŋamba sooka ozimbe bw'omaliriza okuzimba onoonyeza capital kubanga tewali capital amala tewali capital atamala kyokka waliwo ssente ezitamala kuzimba kakabeere kasiisira oba ntegeerekeka si kyangu kutandikawo bizinesi n'ogamba nti etinse ngitandisewo omwaka gumu kagibeera oluusi emyaka 2 nti ngitandisewo ntandise okusitula ekizimbe kikiri nga ssente nzijje mu bizinensi eno tekitera kubeera kyangu kyokka ate kyangu okumala okuzimba n'ononye ezitandikawo bizinensi y'ekirooto kyo nga z'okoze osooka n'ogumira ku ezo yebadde ndowooza yange oyinza okuba ng'olina eyiyo naye ogirowoozeemu ogicomparing n'eno gye nkuwadde ogambe nti ngende nakiriwa ekibuuzo ekirala kibadde kitera okubeerawo nti mwami Lugonvu mbiraba nnyo ne wano waliwo ne nabadde ku programu y'eggulo ku bbalaza
nga waliwo omukyala bambe mwabadde mumuwa amagezi ng'agamba nyina obukadde buna nsobola tandika bizinesi kye Uganda mukwano. Tewali muntu alina kusalirawo bizinesi gy'olina kutandika kubanga buli muntu alina bizinesi y'ekirooto kye, buli muntu alina bizinesi ey'amasanyu ge, buli muntu alina ky'ayagala okukola, buli muntu alina ky'ayagala okutandika, buli muntu alina ky'atulamu naga nti wano nze wenfunira passion. Omuntu ayagala adway atajja kufaanana n'ayagala dduuka. Omuntu ayagala salon tajja kutandika n'ayagala woteeri. Omuntu ayagala woteeri tajja kutandika n'ayagala kulima. Buli omu alina ky'ayagala. Ekyo ky'oyagala gwe nga gwe kyabulabe nnyo okuba ng'olina ssente okozesebwa naye nga tomanyi na biki by'osobola kussaamu ssente obona okukozesebwa. Kyekintu kye nzize mbabuuza nti ogwo omulimu gw'okola lwaki ogukola? Bwe wali osaba omulimu ogwo lwaki wali ogusaba? Wasaba kufuna ssente okolemu ki? Nzize nkibabuuza. Bwe wali ogenda ebweru gy'ojje ssente ezo mulimu ki gwe wagenda weegomba oba wagenda olowooza ogenda kufiira mu kukozesebwa? Olina omulimu gwe wali weegomba gw'oba otandika okulowoozaako. Nsuubira okuba nti wagenda ogenda ebweru nga gw'ogenza okukolerera ng'otegedde n'okutegeera weetaaga ssente mmeka ezigutandika. Bw'oba tonnazitegeera kati mu kaseera kano wandibadde weebuuza nti abange njagala kukola bizinesi bweti nsobola gitandisa ssente mmeka? Naye si kubuuza nti nyina ssente bwe ziti nsobola kukola bizinesi ki? Obwagazi bwa Lugonvu si bwe bwagazi bwo. Lugonvu tayagala woteeri gw'ogyagala. Lugonvu ajja kuba tayagala salooni nga gwe gy'oyagala. Omulimu gw'oyagala gw'oyinamu obwagazi ne bw'onaagukola gujja kwanguyira. Ne bw'onaasanga ebisiriko ojja kusobola okubiyitamu ogambe nti bwe bulamu bwe tutambulira bya bulijjo enkya nja kutereera. Naye omulimu gwe bakubalidde obubalizi nti gufuna ne bw'oneekoonamu kati nojagala nti baakutomeza. Buli mulimu gw'olaba mu nsi gugaggawaza. Ojja kumbuuza nga ntandika okusiika paani ogambe nti nga neyagaggawala nti gambe nti nga Makalena. Kyokka ate nga waliwo eyeevuma okusiika paani aga nti nze tonyumiza paani, ffe twakola tusiika paani tetulina kye twakola. Buli mulimu gulimu ssente ate buli mulimu temuli ssente. Y'ensonga lwaki buli lunaku waba waggala edduuka ne waba waggula edduuka. Y'ensonga lwaki buli lunaku waba waggala butiiki ne waba waggula butiiki. Y'ensonga lwaki buli lunaku wabeera waggala woteeri ne wabeera waggula woteeri. Abasinga okuggala babeera baababalira bubalizi baabasomera. Nyinawo ssente zange weezitikolamu kino kye bagamba okukola gwe kyoyagala. Wandibadde ogamba nti mwami Lugonvu nyina ekirooto kyange kyakutandika bizinesi bweti wamma ssente bweziti zisobola okugitandika. Awo ne tuddamu okutuula ku round table nga ntegedde nti gwenjogera naye amanyi kyayagala. Nti bizinesi gyeyagala okutandika olina obukadde 10 oyagala gitandika wa? Kyekibuuzo ekiddako. Nyina obukadde 5 njagala tandika bizinesi bweti esoboka. Nti bw'oba oyagala gitandika wano tesoboka naye bw'oba oyagala gitandika wano esoboka. Era nga bwe nzija nkibagamba omuntu ajenaga nti mwami Lugonvu nina obukadde bwange 10 njagala yakapoloti nsobola okukafuna wensangi nsobola nti tojja kukafuna. Ema yansobola nga kakyapa nti tojja kukafuna. Tekikugjaako kubanga oyagala poloti. Naye kati kyetuli mu kubagayiningiramu nti ssente zo zigwawa. Tekikugjaako kubanga oyagala ogwo omulimu gw'oyagala okutandika naye kati ssente zo ekibuuzo ekiriwo ne debate eriwo nti ogwo omulimu gw'oyagala okutandika kwezo ssente z'olina osobola kugutandikawa. Era kyabulabe nnyo okuŋŋamba nti njagala tandika mulimu bwe guti neetaaga ssente mmeka. Ŋŋamba njagala omulimu bwe guti nina ssente bwe ziti nsobola okutandika nti obulako. Oba tobulako osobola okutandika singa oba otandika mu kyalo. Osobola okutandika singa oba otandika wano. Nti walwawo dda nti wanditandise naye yongerako obukadde 2 oyagala dduuka oyina kakadde nti lijja kukolera nnyo nga mulimu ne kafiriigi. Yongerako obukadde 2 zino ziggulire kafiriigi zino ziggulire bino ntegeerekese ng'oledde oyina kyoyagala. Naye tewali kyansonyera kyabulabe okuŋŋamba nti nyina ssente bweziti nsobola kutandika mulimu kise sobola kutegeerera mulimu. Mba neegeziwazza nnyo era tewali alina kwegeziwaza akutegeerere mulimu kubanga buli muntu alina omulimu ogw'ekirooto kye. Buli muntu alina desire ye.
kyayayanira nti nze wano wensinga okwetaaga. N'olwekyo baganda bange, ebibuuzo ebibiri ebyo bibadde so common ku lugonvizisho kuno. Kiri ekyansooka kuzimba oba nsooke business? Twakizemu nti nze nga bwe ndaba wandisoose kuzimba. Wadde tosigaza zitandika business naye ate osobola okuzinoonya ng'olina w'osula. Kino kye tuzzeeko ekya ntandika business ki ye gwalina okumanya business gy'oyagala. Bw'omala okumanya business gy'oyagala n'oddako okwebuuza nti njagala gitandikawa. Bw'omala okumanya weeyagala ogitandika, ekibuuzo ekiddako nti neetaaga ssente mmeka. In fact nga tunalowooza weetaaga ssente mmeka okutandika business eyo, sooka weebuuze w'ogenda ogitandika. Kubanga edduuka ly'omu Kampala teryenkanankana dduuka lya Mpigi. Edduuka ly'Empigi teryenkanankana dduuka ly'e Kamuli. Edduuka ly'e Kamuli teryenkanankana dduuka ly'e Iganga oba Jinja. Ndowoozo nnengera. Njagala woteeri. Tobuuza weetaaga ssente mmeka mu kusooka, woteeri ogitegedde ogyagala. Kati ky'olina okusooka okwebuuza nti njagala gitandikawa era ku mutendera ki? Biki bye njagala mu woteeri yange? Omuntu akubalire ng'ategedde ky'oyagala. Nti oyagala edduuka oba woteeri nga mulimu firiji, oyagala nga mulimu obutebe, oyagala nga mulimu TV, yes, oyagala nga mulimu emmeeza, oyagala nga waliwo akagundi ka juice, ne bakubalira kimu ku kimu nti akajuice koyagala ka bweziti, TV gyoyagala ya bweziti, fridge gyoyagala ya bweziti, obutebe bwoyagala bwa bweziti, amasowaani goyagala ga bweziti, naawe n'omanya kyoyagala. Kyabulabo okugamba nti njagala woteeri neetaaga ssente mmeka. Kubanga n'owatonninnyira wa woteeri n'akolera wano ku Hamu Towers naye wa woteeri, sijja kukubalira ku bizinesi ya wa Hamu Towers. Gwe kennyini gw'alina okusooka okumanya weeyagala okussa woteeri eyo ye level gy'olina okutambuliramu.